Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bizonto, Sabazonto, are you okay? We are okay. We're the forcing influence. Sexually dormant. Ladies and gentlemen, open your books of a revolution. We are the Zontos. We stand to announce 100 skits of revolution. We call upon everyone to join. What is the revolution? It's a fundamental change in power occurring suddenly. You can be violent if it is the only way. No one is safe. Now let's talk. Gwe wenna munnayuganda agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkwebaza n'okutegeeza nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Weebale nnyo weebalire ddala gwe agenda maaso n'okubeera ng'oteekako ddatawo ate n'otugoberera ne tugenda maaso n'okubeera ng'ate oba oliawo tukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Kakati nno olunaku olwaleero we tutuukidde wano nga buli ekiri ku mumwa gwa bannayuganda bizonto byalya bizonto byalidde nti bizonto byayawukanye. Ekituufu kye kiriwa era amazima ge galiwa byonna bibino ngenze maaso n'okubeera nga mbikuleetera. Olunaku olwaleero nkuleetedde Jjajja Zonto abangi gwe mumanyi nga Opeto, Kijambia Opeto. Bwe njogera ku Opeto bangi mumumanyi, bano be bantu be twakula nga tuwuliriza naddala ku Lubogola Simba. Ate nga nze abamu ku bo bammenta bange kuba baali bansomesezaako. Kisoboka because channel twagigula ku ye. Era nga twagigula abantu bana. Nze Yanga Zonto Giant ne Sabazonto. So kakati tugenze maaso n'okubeera nga wiiki eno tugiyingira n'olugambo nga wavaayo video ezalinkinga nti bizonto byagenda maaso n'okubeera nga bikyalira General Salim Saleh ne bagenda maaso n'okubeera nga babawa sente ezali mu miliyoni 5 plus. Bano nno bagenda ne full figure kwe kuli kwoteeka Tamale, kwoteeka Dr. T Amale, gwe bayita Toby, then kwoteeka n'abalala ne Senkubuge kwali. Muyinza okubeera nga mbadde mwebuuza naye lwaki gundi abavuma nnyo wino gundi lwaki akola bwati. Kumbe abantu abamu bali ku musaala nga bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo bakolerera musaala gwabwe gwe babasasula. Kakati kiki Dr. T Amale kigambibwa nti musajja mukulu amekiddwa nga Shan wetwogererayo omu ku baavuddeko entabwe ku kwawukana kwa bizonto ng'ono nno information kati gyenfunye nti ye yakwata channel eno n'agiguza babizonto era bonna bana buli omu yasasula emitwalo 2.5 y'emitwalo 10 okusinziira ku Jjajja Zonto ng'era bw'agenda ogenda maaso n'okubeera nga atunnyonnyola. Ono n'agamba baali abantu bana okwali Sabazonto, mukulu Julius, okuli Kidomole, kwoteeka musajja mukulu Jjajja Zonto Opeto, then ne Kajabuzi abangi bali mumanyi nga Kazonto akato. Newe byagenda maaso n'okubeera nga bitambula ababizonto banene ababiri ne beefuulira bali era wenjogerera kati bano bali Kasanda bagenda maaso n'okubeera nga balima nga bw'onawulira ng'agenda maaso n'okubeera nga anyinyonnyola. Kakati nno tuwabadde tuli awo nti abasajja bakulu bano bagenze maaso n'okubeera nga bafuna sente okuva ewa General Salim Saleh era ngenda genda maaso n'okubeera nga nkuwa video zino ogende maaso n'okubeera nga oziraba ddala weebuuze naawe ekibuuzo nga nze kye neebuuza nti ani omutuufu ali ku opposition era ani omutuufu alwanirira bannayuganda. Bwe kiba nga si ekyo ekituufu kyandiba nti munnayuganda asaanye kwerwanirira yekka. Ajjukira bano badde bakagenda maaso n'okubeera nga bafulumya project eyitiddwa 100 skits of revolution. Kakati eyo project ebadde tennaggwa ne babateeka omuwogo mu kamwa. Mwattu wetwogerera kati maziga merere ku side yeyo. Nkusaba no video eno soko jimpere like etambulire ddala etuuke ku oyo eyandyetazogera maaso n'okubeera nga agifuna. Ate gwe ya subscribing edda nkwebaza bwebaza wabula tanna subscribing nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu soko subscribing
twongereyo ensonga. Kakati nno producer wange kagere maaso n'okubeera nga asooka okuba nga akuwa ebigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Tamale Junior ng'atulambika butya abasajja bano gye bagendamu wa Jerusalem Sale. Buli omu yebaamuwa 3-5 10 3-5 ogambye bizonto byagenda bizonto byaliyo ebivudde bivuma ki kyobanga natandise nkuga nti gavumenti eno yeewuunyisa batata bafa ba defenders government eno tebabwana ate bizonto ebadde bivuma government babikola ki babawa ate tetukiinaako buzibu kasuku buli omu alina omukisa gwe just tubeere patient buli omu ajja kukola ki ajja kufuna naye waliwo reality nti kati bamobiliza BNRM abantu abasiba ba defending government eno ebawulira nti yebizonto babawadde miliyoni 5 bawulira batya ekituufu kyo kyekyo Junior wano yali yenna agenze maaso n'okubeera nga yeetondera fulufigo olw'omuvuma kubanga baali bamukozesezza avume kumbe baali balwana lutalo lwabwe wakati wa kirabira ne fulufigo eyo saagala gendayo nnyo bizonto bino nga sinaba kubeera nga nkuwa interview gye tukoze ne musajja mukulu namanyikiddwa nga Opeto Jajja Zonto njagala tuyite mu bino nti bizonto we twogerera kaakati they are no longer in good terms ne Shan era bano babakoze akakodyo ke bakola luli kubali abakajabuzi nga babagamba muddemu mwewandiise buto kakati kino kyaleetedde bano okugamba nti twewandiisa tutyo buto tukola tutya application obuto nga bwe mwafunye sente mukulu wazeebatese kakati nno mwattu Shan we yakwatidde logins n'agamba zizo nzikuwadde Zonto wa Julius Segenzo gena maaso n'okubeera nti nga loginga in ng'ekituufu kiri nti tebigenda maaso n'okubeera nga byeggula kansooke nkwe ne video eno nayo ogirabe kati wategedde ekyagudde ku bizonto bagamba baali asente basali musale uyo akola ne Julius yali weekend mwakoze mbadde kyamaliriza mu weekend mwakoze ne bizonto weekend munvuvu weekend mwakoze tetwakoze lwaki zizinga makwaya nozo kitege lwaki handi kati ekyagwawo kati ekyagwawo kyali bekiti Shani ankubira Shani yabadde abakwata ndoza nga yaba editingira noba editingira ankubira ambuuza nti kasuku nakulabye okyazizza Junior nakyaza Junior awo we yali yeetondera full figure namukyaza n'agamba nti be bagenda okumiitinga Genosare mu bantu abaaliyo nebizonto byagenda yagamba gayi waabwe oli Julius nti yaliyo Julius nga abadde akolokota nnyo gavumenti ne Dr. T nti yaliyo nezo misa ne muli babi ntambi muli babi era kyekiri kyembadde nnyonnyolo ono nti awo nno we tuli mu ggwanga Uganda ekituufu kiri nti gwe bw'oba olwana oyina kubeera nga weerwanirira wekka wabula teri ajja kulwanirira bangi aboogera nga tulaba boogeza maanyi naye ng'ekituufu kiri nti bali ku payroll y'abasajja ogenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo bababuzaabuza oba oliawo nga babakuumira mu mbeera ey'okubeera nga tulowooza bagenda mu maaso n'okubeera nga batulwanira kumbe bo beenoonyeza byabwe kakati bano abasajja jjukira bamanyikiddwa nnyo nga babadde bakyasinza ogenda maaso n'okubeera nga bakuba gavumenti era bano mu kusabula babadde tebeereka batyo bagenda mu maaso n'okubeera nga bakwata musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Kazibwe Bashir jjukira nti buli omu yavayo n'akimanya nti Bashir bagamba nti yalya so ne bamukuba era ezimu ku skiti ze badde bakoze ezikyasinza okuba enkambwe zeezo waggulwawo producer wange kazituwe tutandikira wano Bizonto omusajja wawa ogamba ki mukulu emirimu egyo bibanga
nga bituufu binene bye tulaba nti wavudde mu Nuupu n'ogenda mu MK project ddala nga bituufu nga tebakwayiriza oli musajja nnyo ene we tubireke fenna ekituleese kuba twakusuubiza nti oli munnaffe nnyo tetuyinza kutuula tutunule butunule ng'ate oliko waaka kyetuvudde tuvaayo tuweemu ddoosi wadde nga si nnene naye ejja kugiwulira tusooke tubuuze musajja wabaaki owajja mu kalulu nga twakwesunga nga bw'oba oyogera tuwulira omuntu agenda okuyamba okukyusa eggwanga kumbe ng'otufera basiri kiki ennyo abantu ababadde bayiwawo omubiri nga naawe bw'obatunuulira ogamba nti kituufu kye balwanirira okiraba essaawa y'olwaleero be bantu aboogerwako okubeera nti ekyamazima bo baamaze dda okulya ne bava mu kintu era ng'ensimbi z'abaawudde dda we twogerera tekyali asobola kubeera nga ayogerezeganya na munne. Nagambye dda nti bizonto bino mu ntandikwa yaabwe byatandika okwali musajja mukulu Dr. Tia Male, Julius oba Sabazonto, then kwoteeka Kidomole ne Opeto. Then Tamale nga bakyali ne channel yaabwe ya Volongoto Yugi, Tamale ne baawukana, Tamale n'agenda n'eyo channel ya Volongoto. Then wano ne bajja ne bagattako Kajabuzi ne bagenda maaso n'okubeera nga bakola Kajabuzi n'ali placing nga bano. So bwe bakyankala namu ne bakajabuzi kwoteeka Jajja Zonto, Kajabuzi ne Jajja Zonto bava ku Radio Simba ne badda mu kyalo e Kasanda kati bali mu kulima kasooli na muwogo. Kakati ate bana abasajja ne bagenda maaso n'okurecruitinga abaana abato okwali ono muwala Femero Zonto, then kwoteeka ne kano Katoto Zonto. Bwe badde bagenda maaso n'okubeera nga bakola skit we twogerera kaakati nkugambye bagenze dda mu maaso n'okubeera nga beeyuzayuza nga beegwa malaka. Kati nno wano wennyini nzikiriza nkuwe interview ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Opeto Kijambia owulire ebigambo byagenda mu maaso n'okubeera nga ayogera na biki byagenze mu maaso n'okubeera nga oba oliawo atugirayo. Hello. Mjebale kota sebo. Kale osibyeyo otya eyo. Jetuli ononyogera ne mukulu Opeto. Nsanyusa okuwuliza taata. Ye bampita Dennis ndi munnamawulire nange nga ggwe. So mbadde wano nga nina ensonga ze njagala tunyumyemuko. Ye simanyi oba obaddeko online ennaku zino eno n'olaba ku nsonga ezitambula mu ggwanga. Nagengezaako naye sinyese okuba kati ndi mulimi. Oli mulimi? Ndi mulimi. Waddira ddala eno ewaffe essingo? Kasanda Bukuya. Nakati ndi mu kusimba bitooke naye tusobola okwogera. Amiina, weebale kola. Amiina. Ye kaakati emabegako awo COVID yenna wajjira mwafunamuko obutakkaanya ne babizonto abalala ne mwawukanako nga bwe byali mawulire. So kati awaliwo amawulire gembadde ndaba wano nga gatambula ku social media nga galaga nti abakulu balina sente ze bafunye okuva ewa Genosale ziri mu miliyoni 6 plus. Wabiwuliddeko? Bakulu kisi babizonto sinabiwulishako nga bagudde mu bintu. Kati awo ogenzemu ofuna nga gandaga nti bakyankalanyeemu Shani ne baawukana n'okwawukana naye mbu Walayika yagenze ne logins za channel. Kisoboka because channel eyo twagigula ku iye era nga twagigula abantu bana nze Yanga Zonto Giant ne Sabazonto era nga twagigula emitwalo 2 n'ekitundu. Ejja wano ejja ddoola? Eza wano tuli eri nga twakaawukana ne Mwami Tobi. So emitwalo 2 n'ekitundu emitwalo 10 egyamuweebwa omulenzi oyo ng'eriko basubscribers 4,000.
kitegeeza ki nti asobola okukyusa okuloginga in kubanga abadde alina authority ng'agirinako ne mukulu Ssaabazonto oyo so bw'aba agitutte si mawulire bw'aba agitutte kubanga olaba naffe enkomero ya byonna baatwegaana nti tetwagigula ffenna naye ng'ate buli kintu kyetwali tulina twakisonda nga kyenkanyi era kyetwanoonyanga bwe bumu mu kuzitowa buli sayidi n'okugumiza obwa Sseruganda mu kintu naye byonna babituwambako byonna twabisonda kyenkanyi kebere yunifoomu kyenkanyi kebere kamera kyenkanyi kebere mikutu kyenkanyi naddala ogwa YouTube therefore mbadde sinabiwulirako naye bwe kiba kibaddewo si mawulire kubanga ak'obuntu sikante nti bwe yakaaba gyo neero bwekola ki bwekaaba neero bwekaaba ekyokubiri bwe twali nga tuli mu kutabuka tetwali twemulugunya byonna ebyali bigenda mu maaso Shani twabanga naye naye ndowooza oluvannyuma n'alaba nga talina wajja kudda so kitegeeza nti oba oli awo ebikyamu yabirabanga nga bimukwatako naye teyafuna bugumu nga ffe abakadde ku kyekiddako ng'omuntu baawukanye n'omulala neyemenya n'addayo kati bino ebya Genosale tobiwulirako nga komuluvuvumo era amawulire mapya nati kubanga amawulire gennina ageyo saidi ya Mwami Sale gatobbi kubanga nawulira bagamba bakola bizonto ebyenaali ago ge mapya kitegeeza nti abo kuba yagamba nti yakola bizonto simanye ebya Mwami Museveni Mwami Muhoozi Sale ne Hamu benawulira amenya naye ate bale sinaba kumanya nti ate waliyo ate ebyasale ebirala awo wembadde mmanyaawo yesibo okusinziira ku information gyenfuna nti guno gulinga mulundi gwakuna nga bakyala ewasale ku egyo gyonna ena gye bafunye ku sente okuva eyo obadde gwe mwayawukana temunnafunako yadde ekikumi okuva ku sayidi eyo nakoma okulaba ku Mwami Sale nga tuli mu competition z'akadongo kamu kakati endowooza gaapu ogitegedde eyo mwaka kyowo ono oba yali 2010 tetwavuganya akadongo kamu sikundi amala tutwale sente Walukagga yali wa 3 gundi yali wa 2 Segawa ndowooza ati gaapu nene banga Segawa ebbanga lyamaze nga toli mu kituufu Sebatale yatuwangula ebbanga ligenze era twagendanga ekapeeka eyo paka empaka lwezaaliwo ekkololo ntuyimba olwasembayo ebbanga ddini ekyabino zekyemmanyi nti bano b'opposition kati ate okugenda ewasale abugaba amawulire nange yensonga lwaki nkunoonyeza kubanga abantu badde bambuuza nti gwe ekyogerako okikonze waayi kanoonye ku ggwe sina kyenkimanyiiko ate ate ndowooza abopposition abasinga baba bagenda okulaba aba gavumenti bagenda mu kyama anti Junior yasooka okuvaayo n'ayogera nti bwe baali bagendayo ne full figure bayesinkana ne Ssaabazonto ne Toby Junior ki bate omujunior Tamale Junior yes ate abo kibayo oli awo kisoboka kubanga abatamale ate baana bakintu bali mu kintu mwennyini bagamba nti omusezi omukubi wa disco bwagamba nti gundi musezi owakana baba bonna bayita kiro oyinza obutabakana munnaye kati siyinza kuwakanira muntu wadde nga siyinza kumulumiriza eze munnaye ngenje nafuuka omulimi ebintu ebisinga bimpitako kubanga tugeze smartphone tuzirabako kiro omanye oteekwa okukkiriza kale
kati nze nakkiriza nti ebyamawulire ebyo nabiwummula siteka nabivaamu kubanga sinafa naye nabiwummula so nensalawo nenzikiriza ndi muyimbi ndi mulimi birisebo kale bw'owuliriza ebigambo nga bino tebiyinza kuleka kyekimu gwe munnayuganda naddala ayagala eddembe naddala munnayuganda alwanirira enkyukakyuka naye ekituufu kiri nti abantu nga batuuse mu mbeera ebeera efaanana bweti oba osigaza option emu yokka yakwekwasa bwekwasa mutonzi ate oba oliawo ebintu bisobole okutambula naye nze nga sekinnoomu mbakubiriza okwagala nnyo ensi yammwe ate n'okusingako butya bwe mweyagala so atakuumira mpeera abankuumire ayisa abasajja kabaka magulu nyondo chuchu lukuba ssente wetu wa baffe Saabataka Wangala Mama Nabagereka agerekere Obuganda mbagaliza bisinga wabula yagala nnyo muno n'okusinga bwe yagala mubeere bulungi banywanyi atakumira mpeera agene maaso n'okwera nga bankuumira ate era mwera batusinkane nga Mungu asiimye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.